Ekubo Lyo Musalaba. Okwegayirira okusooka. Yezu mulokozi waffe, laba ffe tutuno tufukamidde mu maaso go nga tuwanjagira otugirire ekisa. Aboonoonyi obawe okwenenya, ate oyambe emyoyo egiri mu puligatooli. Ffenna nga bwe tuli wano tukaabira obulokofu bwe watufunira mu kubonaabonaako, era tukusaba n'amaanyi ag'okwagala ekkubo lino ery'ennaku erituusa mu ssanyu ery'omu ggulu. Gwe nno mulokozi waffe, gonza emyoyo gyaffe, ogisseemu okukyawa ebibi n'okubibonerera, tulyoke tugumire byonna ebikaabya n'ebinakuwaza. Naawe Mariya omutuukirivu, eyasse ekimu n'omulokozi waffe okutulwanira ennyo, tukwatire ekisa. Ebirowoozo eby'okusaasira Yezu Kristo n'eby'okumwagala bye tunaawulira kaakano nga tukyasoma, bisitule obyoleke Katonda waffe, biryoke bimwerabize ekyejo kyaffe eky'abantu bonna abatamwagala. Tukuvuunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi n'otufiirira ku musalaba. Tukuvuunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi n'otufiirira ku musalaba. Ekitundu ekisooka. Piraato asalira Yezu omusango ogw'okumutta. Tulabe Yezu Kristo nga bw'ali. Omutwe gwe gubunye ebiwundu eby'amaggwa, emba zizimbye olw'empi, ekirevu kye bakikunnyudde. Nannyini kulamula n'akkiriza okulamulibwa Piraato omuntu obuntu. Ekibiina ky'Abayudaaya ne kireekaana nti affe akomererwe. Ayi Mulokozi, naffe twetaba ne Piraato n'Abayudaaya okukusombera ensonyi n'okukutta nga tukujeemera, naye ebibi byaffe tubikyayira ddala obutakyabiddamu. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuweerera emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Paatiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama, tusaasire, otusaasire. Emyoyo gy'abakkiriza Katonda agikwatire ekisa, agiwa ekiwummulo ky'emirembe. Amiina.
Ai Maria obyolanga mu byoyo by'abaana bo. Ebiwundu bya Yesu, ai Maria obyolanga mu myoyo gy'abaana bo. Tukuvunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi n'otufiirira ku musalaba. Tukuvunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi n'otufiirira ku musalaba. Ekitundu ekyokubiri. Yesu bamutikka omusalaba. Yesu Kristo baamala gamutikka omusalaba omunene. Yesu agenda ng'agusitudde nga tawalula muwalule. Yagenderera okutuyigiriza obutanyiigira nnaku n'endwadde ebibanga omusalaba gwaffe. Ayi Omulokozi, tukwegayiridde tuwe amaanyi ag'okugumira ennaku zaffe eza bulijjo, tulyoke tusasuliremu amabanja g'ebibi byaffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe leero emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Paatiri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye, na kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama, tusaasire, otusaasire. Emyoyo gy'abakkiriza, Katonda agikwatire ekisa, agiwa ekiwummulo ky'emirembe. Amiina. Ebiwundu bya Yesu, ai Maria obyolanga mu byoyo by'abaana bo. Ebiwundu bya Yesu, ai Maria obyolanga mu myoyo gy'abaana bo. Tukuvunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi n'otufiirira ku musalaba. Tukuvunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa,
kubanga wanunula ensi n'otufiirira ku musalaba. Ekitundu ekyokusatu. Yezu asooka okugwa wansi. Tulabe Yezu bw'agenda abebera mu nguudo z'e Yeruzaalemu nga bamusindiikiriza n'emiggo, eno nga bamusamba, n'agwa wansi olw'okuluyirirwa obuzito bw'omusaalaba. Ayi mulokozi waffe, ebibi byaffe bye byakumegga ekigwo. Leero tuyambe mu bulebeevu bwaffe, tulambike mu kkubo eritutuusa mu ggulu mwe tuliwummulira. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuweerera emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maariya omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Paatiri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye, na kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama tusaasire, otusaasire. Emyoyo gy'abakkiriza Katonda agikwatire ekisa, agiwa ekiwummulo ky'emirembe. Amiina. Ebiwundu bya Yesu, ayi Mariya obyolanga, byoyo gy'abaana bo. Ebiwundu bya Yesu, ayi Mariya obyolanga, myoyo gy'abaana bo. Tukuvuunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi n'otufiirira ku musalaba. Tukuvuunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi n'otufiirira ku musalaba. Ekitundu ekyokuna. Yezu asisinkana nnyina. Mariya omubeererevu bwe yawulira nga batwala omwana we okumutta, n'adduka mangu n'amusisinkana mu kkubo eriraga ku Kaluvaaliyo. Bwe yalaba omwana we n'alwala nnyo mu mwoyo ebitalwalika. Ekigambo Simiyo kye yalanga ne kiryoka kituukirira ddala nti, empima eri kufumita omutima. N'ajjukira ng'abantu tebalirema kuzikirira, wabula ng'omwana we abafiiriridde okubalokola.
awo n'akkiriza Yesu afe abantu balokoke. Ayi Mariya, nnyaffe ow'ekisa, ffe abasiba omwana wo totwesamula, tusonyiwe obulumi bwe tukuleetedde. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe leero emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maariya omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Paatiri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye, na kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama, tusaasire, otusaasire. Emyoyo gy'abakkiriza, Katonda agikwatire ekisa, agiwa ekiwummulo ky'emirembe. Amiina. Ebiwundu bya Yesu, ayi Mariya obyolanga, byoyo gy'abaana bo. Ebiwundu bya Yesu, ayi Mariya obyolanga, myoyo gy'abaana bo. Tukuvuunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi n'otufiirira ku musalaba. Tukuvuunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi n'otufiirira ku musalaba. Ekitundu ekyokutaano. Simooni ow'e Sirene yatiikirako Yesu Kristu omusaalaba. Abambowa bwe baalaba Yesu ng'agwa lunye, ne bakwata omusajja Simooni ow'e Sirene ne bamuwaliriza okwetiikirako Yesu omusaalaba. Ayi Simooni, leka kunyiiga na kuwalira, naye weetiike omusaalaba gwe bakutiise, kuba gwe gujja okukuviiramu ettendo ennaku zonna, nga bajjukira erinnya lyo ku lw'okukwatirako Yesu omusaalaba gwe. Omulokozi yakkiriza bw'atyo okubeerwa, naye si lwa bukoowu na kubulwa maanyi. Yagenderera okukutegeeza nga bw'asanyukira ababonaabona naye nga bagatta obulumi bwabwe ku bubwe. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi
nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuweerera emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maariya omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Paatiri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye, na kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama tusaasire, otusaasire. Emyoyo gy'abakkiriza, Katonda agikwatire ekisa, agiwe ekiwummulo ky'emirembe. Amiina. Ebiwundu bya Yesu, Ayi Mariya obyolanga, byoyo gy'abaana bo. Ebiwundu bya Yesu, Ayi Mariya obyolanga, myoyo gy'abaana bo. Tukuvuunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi n'otufiirira ku musalaba. Tukuvuunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi n'otufiirira ku musalaba. Ekitundu eky'omukaaga. Omukazi asiimula Yesu mu maaso n'ekiremba. Omukazi bwe yalaba Yesu ng'alina omusaayi mu maaso, n'akwatibwa ekisa, n'amusiimuula omusaayi mu maaso n'ekiremba kye. Ayi Mulokozi, tukusaba nga tukaaba, otukyayise ebibi byaffe, kuba bye byafumya amaaso go. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuweerera emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maariya omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Paatiri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye, na kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama tusaasire, otusaasire. Emyoyo gy'abakkiriza, Katonda agikwatire ekisa, agiwe ekiwummulo ky'emirembe. Amiina.
yeah, yeah. Ebiwundu bya Yesu ai Maria obyolanga byoyo gy'abaana bo. Ebiwundu bya Yesu ai Maria obyolanga myoyo gy'abaana bo. Tukuvunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa kubanga wanunula ensi n'otufiirira ku musalaba. Tukuvunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa kubanga wanunula ensi n'otufiirira ku musalaba. Ekitundu ekyomusanvu. Yesu agwa omulundi ogwokubiri. Yesu bwe yalowooza obukakanyavu bw'abantu abaddamu okwonoona nga bamaze okusonyiyibwa, n'alwala nnyo mu mwoyo, n'agwa omulundi ogwokubiri. Abambowa bwe baalaba agudde nga takyasana mukka, ne bamusikambula nga bamukuba agolokoke. Mulokozi waffe yayagala okubonerezebwa bw'atyo okubeera ebibi byaffe bye tukola olutata, n'abagenda gy'ali okubawa ekisonyiwo ky'ebibi byabwe newankubadde nga bingi. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe leero emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Paatiri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye, na kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama tusaasire, otusaasire. Emyoyo gy'abakkiriza Katonda agikwatire ekisa, agiwa ekiwummulo ky'emirembe. Amiina. Ebiwundu bya Yesu ai Maria obyolanga byoyo gy'abaana bo. Ebiwundu bya Yesu ai Maria obyolanga myoyo gy'abaana bo.
tukuvuunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi n'otufiirira ku musalaba. Tukuvuunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi n'otufiirira ku musalaba. Ekitundu ekyomunaana. Yesu Kristo akubagiza abakazi Abayisirayiri abaali bamugoberera. Abakazi Abayisirayiri baali bagoberera Yesu nga bakungubaga. Ye n'abagamba nti, muleke kundirira maziga, mukaabire banno ab'eggwanga lyammwe abagenda okunzita, beenenye baleme kufa emirembe gyonna. Ayi Mulokozi, omusaasizi w'abanakuwadde, weebale kutuyigiriza ng'omuntu akugamba obugambi nti nkusaasidde ennaku, newankubadde ng'akaaba tayinza kukusanyula, wabula ng'assaawo na kino nti moneredde ebibi byange, sikyabiddamu ennaku zonna. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuweerere emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maariya omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Paatiri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye, na kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama, tusaasire, otusaasire. Emyoyo gy'abakkiriza Katonda agikwatire ekisa, agiwe ekiwummulo ky'emirembe. Amiina. Ebiwundu bya Yesu, ayi Mariya obyolanga, byoyo gy'abaana bo. Ebiwundu bya Yesu, ayi Mariya obyolanga, myoyo gy'abaana bo. Tukuvuunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi n'otufiirira ku musalaba. Tukuvuunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi n'otufiirira ku musalaba. Ekitundu eky'omwenda. Yesu Kristo agwa omulundi ogwokusatu. Yesu bwe yalengera
ekifo ky'e Kaluvaliyo ky'agenda okufiiramu, n'ajjukira ng'omusaayi gwe gunaayiira bwereere ku lw'abangi abaligaana okulokoka. Ekirowoozo ekyo ne kimunakuwaliza ddala, ne kimumalamu amaanyi, ne kimumegga wansi. Ayi Mulokozi, omwagazi w'emyoyo, empisa zaffe embi ze tulemeramu n'obuleebevu bwaffe n'obukuusa bwaffe obutumenyesa bulijjo endazaano zaffe bye byakusuula wansi. Leero nno tuboneredde. Omusaayi gwo gutuyiike mu myoyo okuginaaza n'okugibangula. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuweerera emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maariya omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Paatiri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye, na kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama, tusaasire, otusaasire. Emyoyo gy'abakkiriza, Katonda agikwatire ekisa, agiwa ekiwummulo ky'emirembe. Amiina. Ebiwundu bya Yesu, ayi Maria obyolanga, byoyo gy'abaana bo. Ebiwundu bya Yesu, ayi Maria obyolanga, myoyo gy'abaana bo. Tukuvuunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi n'otufiirira ku musalaba. Tukuvuunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi n'otufiirira ku musalaba. Ekitundu eky'ekkumi. Yesu bamwambulamu ebyambalo bye. Ebiwundu by'emiggo byali bikaliridde, n'engoye ze nga zikwatidde ku mubiri. Abambowa ne bazimususumbulako, olususu nga lugenderako. Ebiwundu ne binuubuuka buto, ne bifukumuka omusaayi mungi. Obulumi obwo obunene Yesu n'abussa ku bbali, n'asinga okuwulira obulumi obw'ensonyi ez'okumuyimiriza obusa mu maaso g'abantu. Ayi Mulokozi, ebibi bye twakoze omubiri gwaffe
bye byanuubuza ogugwo era bye byakusombera ensonyi ez'enkanaawo. Gya amaaso ku busiiru bwaffe obwakuswaza, otuddize obutukuvu bwe twagabana ku lunaku lwa batisimu, tuwe n'okubunywereramu tuleme okuswazibwa ku lunaku olw'okulamulwa. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe leero emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maariya omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Paatiri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye, na kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama tusaasire, otusaasire. Emyoyo gy'abakkiriza Katonda agikwatire ekisa, agiwa ekiwummulo ky'emirembe. Amiina. Ebiwundu bya Yesu, Ayi Mariya obyolanga, mubyoyo gy'abaana bo. Ebiwundu bya Yesu, Ayi Mariya obyolanga, myoyo gy'abaana bo. Tukuvuunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi n'otufiirira ku musalaba. Tukuvuunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi n'otufiirira ku musalaba. Ekitundu ekyo-11. Yesu akomererwa ku musalaba. Bwe baatuuka mu ttambiro ne bassa wansi omusalaba, Yesu n'agugalamirako nga tanyiiga, kuba yali alumwa omwoyo ogw'okutufiirira amangu. Abambowa ne babamba ku muti emikono egy'omulokozi, ne baddira enninga ennene ne bazikomerera mu bibatu bye kinakimu, ne mu bigere bye kinakimu. Emisiwa ne giyulika, omusaayi ne gutiiriika, n'alwala nnyo. Ayi Omulokozi, gwe ali mu bulumi obw'enkanaawo, nga tolina ky'ogamba wazira eky'okusabira abo abakutta. Tuwe enneema ey'obuteemulugunyiza nnaku zaffe, okusonyiwa abatukola obubi n'abatwagaliza obubi. Amiina.
Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuweerera emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maariya omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Paatiri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye, na kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama tusaasire, otusaasire. Emyoyo gy'abakkiriza, Katonda agikwatire ekisa, agiwe ekiwummulo ky'emirembe. Amiina. Ebiwundu bya Yesu, ayi Maria obyolanga, byoyo gy'abaana bo. Ebiwundu bya Yesu, ayi Maria obyolanga, myoyo gy'abaana bo. Tukuvuunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi n'otufiirira ku musalaba. Tukuvuunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi n'otufiirira ku musalaba. Ekitundu ekya 12. Yesu afiira ku musalaba. Bwe baamala okumukomerera ne basitula omusalaba ne bagusimba, Yesu n'alengejjera okwo nga taliiko nawe yeekubirira. Awo Yesu n'asabira abamukomeredde nti, Kitange, basonyiwe kubanga tibamanyi kye bakola. Enkalamata n'eryoka emukaabya nti, ennyonta ennuma nnyo. Awo abaaliwo ne bamuweereza endulwe. Omulokozi n'akuba ekiwoobe ekinene nti, Kitange, nziza gy'oli, omwoyo gwange n'afa. Ayi mulokozi waffe mwagala ennyo, omaze okufa okubeera ffe, naffe twagala okufa okubeera ggwe. Leero we tunaabuuzibwa ku bino byombi, okufa oba okwonoona, tunaalondawo okufa ne tulekawo okwonoona. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuweerera emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa,
naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Paatiri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye, na kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama tusaasire, otusaasire. Emyoyo gy'abakkiriza Katonda agikwatire ekisa, agiwa ekiwummulo ky'emirembe. Amiina. Ebiwundu bya Yesu, ayi Maria obyolanga, byoyo gy'abaana bo. Ebiwundu bya Yesu, ayi Maria obyolanga, myoyo gy'abaana bo. Tukuvuunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi n'otufiirira ku musalaba. Tukuvuunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi n'otufiirira ku musalaba. Ekitundu eky'13. Yesu bamuwanula ku musaalaba. Yesu bwe yamala okufa, Piraato n'akkiriza nnyina w'omufu atwale omulambo gw'omwana we. Mariya omubererevu n'amukwata mu mikono gye, n'amuleza ekisa nga yennyamidde. Bwe yalaba omubiri ogwo gwonna bwe guzimbye ebiwundu, n'amaaso nga gazimbiridde, n'emikono nga giragaya, omulambo nga gunnyogoze, n'akwatibwa ennaku nnyingi n'alira nnyo. Ayi Mariya nnyaffe ajjudde okunyolwa, tukusaasidde. Naye ggwe nnyaffe ow'ekisa, jjukira nga tuli baana bo, bw'otyo otufunire mu ggulu ekisonyiwo. Ng'obadde otusonyiyisizza, tukusuubiza okukwagala ennaku zonna, n'okunyumizaako abalala bonna bawulire ku kisa kyo. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuweerere emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Paatiri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Omutuukirivu,
nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama tusaasire, otusaasire. Emyoyo gy'abakkiriza Katonda agikwatire ekisa, agiwa ekiwummulo ky'emirembe. Amiina. Ebiwundu bya Yesu, ayi Maria obyolanga, myoyo gy'abaana bo. Ebiwundu bya Yesu, ayi Maria obyolanga, myoyo gy'abaana bo. Tukuvunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi n'otufiirira ku musalaba. Tukuvunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi n'otufiirira ku musalaba. Ekitundu eky'ekumi-na-nnya. Yesu Kristo aziikwa. Omulambo gwa Yesu baaguziraga ne baguziika mu ntaana eyali esimiddwa mu lwazi etaziikibwangamu muntu. Yesu yayagala okuteekebwa mu ntaana empya ate engumu ey'ejjinja, okututegeeza nga bw'atuula n'essanyu mu myoyo emikakafu mu ddiini ekitaliimu bibi. Ayi Mulokozi, omwagazi w'abantu abatukuvu, emyoyo gyaffe ogimanyi nga bwe giri emireebeevu era nga si mirongoofu. Mulimu gwo okutuwa enneema ey'okugiddaabiriza, ng'omaze okugyozaamu ekko ery'ebibi, ginyirize ng'ogikakasa mu ddiini, gibeeremu omu wekka, okutuusa ku lunaku lwe tuluzuukira okugabana naawe mu ggulu essanyu eritaggwaawo. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuweerera emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Paatiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama tusaasire, otusaasire. Emyoyo gy'abakkiriza Katonda agikwatire ekisa, agiwa ekiwummulo ky'emirembe. Amiina.
Yeah, 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 yeah. Ebiwundu bya Yesu ai Maria obyolanga byoyo by'abaana bo. Ebiwundu bya Yesu ai Maria obyolanga myoyo gy'abaana bo. Tukuvunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa kubanga wanunula ensi n'otufiirira ku musalaba. Tukuvunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa kubanga wanunula ensi n'otufiirira ku musalaba. Ekitundu ekye-15 Yesu Kristu azuukira. Ku lunaku oluddirira Sabato mu matulutulu ddala, Yesu yava mu ntaana n'ekitiibwa nga walumbe amuwangudde, takyaddayo kufa. Ayi Yesu, wabonaabona n'ofa okubeera ebibi byaffe, olyoke ozuukire okutuwa obulamu obujja obututuusa naffe ku kuzuukira n'emibiri gyaffe. Tukwegayiridde tuwe okukkiriza ebizibu bye tusanga mu bulamu bwaffe, bwe tutyo naffe tusobole okugabana ku kitiibwa kyo mu ggulu. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuweerera emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Paatiri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye, na kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama, tusaasire, otusaasire. Emyoyo gy'abakkiriza, Katonda agikwatire ekisa, agiwa ekiwummulo ky'emirembe. Amiina. Yeah, 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 yeah. Ebiwundu bya Yesu ai Maria obyolanga byoyo gy'abaana bo. Ebiwundu bya Yesu ai Maria obyolanga myoyo gy'abaana bo. Tukuvunamira Yesu ne tukuwa
ekitiibwa kubanga wanunula ensi n'otufiirira ku musalaba. Tukuvuunamira Yesu ne tukuwa ekitiibwa kubanga wanunula ensi n'otufiirira ku musalaba. Tusabire Ayi Mariya anyoleddwa, tulyoke tusaanire Yesu Kristo bye yatusuubiza. Twegayirire. Ayi Mukama, amaaso go gasimbe ku ffe, weewaayo mu mikono gy'abaakukyaye okubeera ffe, n'otufiirira mu bulumi obw'omusaalaba. Saasira Ayi Mukama, Ayi Mukama tusaasire. Totusunguwaliranga mirembe na mirembe. Yezu nannyini kisa, tuwe emirembe, emirembe n'emirembe. Amiina.